kola kosa tulina obeerayo enkudi mu nkudi era katugeze mu nkudi mpaka ku makya agamba linnya mpola omuleke n'atambula. Okay, Uncle Pazzo. Ogamba otya Betty? Gwasinga okunyumirwa oluyimba lw'enkudi mu ggwanga lyonna. Okay, gwayina hiti etambula e Kampala. How do you feel? Enkudi yesinga okutambula. Nze nange neebeerereyo wange nga neebase ebimu sibimanya. Kisa kya Mukama yatukyalidde oba oliawo. Naye tubadde tuwetaaga. Waliwo baakyalira buli lunaku. Nze akyaddeyo gumu myaka 7. Abadde aludde Mukama wange. Myaka 7 nga tolina luyimba. Abadde yabula. Katonda wange abadde yabula naye ndowooza yagambye waayi kankukyalireko ko nkuyiseemu eggaali obeewo. Gravity yaku inspiring because yayimba ezo ennyimba wezi. Yo ndowooza obalaba abajja mu nkudi baabo bali abasajja bavuga emmoloka za bbeeyi bayiika mu nkudi kiwadde butereevu taata enkudi paka kuwulira bubi baabo abagagga wangi ndowooza obalaba abantu bonna bajja mu nkudi baabo bonna enkudi tulina obeerayo mu nkudi lili Pazzo kola kosa tulina obeerayo enkudi mu nkudi era katugeze mu nkudi mpaka ku makya agamba linnya mpola omuleke n'atambula. Inspiring because Gravity yayimba ezo ennyimba wezi. Naye Gravity yandi inspiring olw'ensonga bakuyita ku inspiring ndi inspiring naye obutasoma buluma akuze Gravity oyo omanyi Gravity oyo abadde atututeko ssente zonna twali twasiruwala emyaka 2 omwana nga atugaggawalako agenda naye fe ate munnange Katonda alibaweero abakola obulungi eggulu y'empeera tugenda okulaba gavumenti bwenoonya emikolo abanaasanyusa abantu pulezidenti nga tannayogera Gravity yasookawo n'ayimba funa simanyi gabakapayo nyimba kizayina ayina simanyi emmese zinkese zindiiridde enkoko simanyi kapayo simanyi gundi emyepiikyo simanyi ani alina ennene neŋŋamba omwana ono tatugaggawalako ne tumukubira emimira abaana baffe nga basomera gundi Kakembo Road Primary School ababe bali mu international school nga wayi omuntu akyusa akaki bano betuyimbira balalu naffe katugwe eddalu balalu baboosi baffe tebasaaga bamama nnaamu kati gwate obayimbire ki baava dda mbufumbo beekolera dda bizinesi beepangisiza amayumba obagamba bave ku lujja banaavaako gwe genda oluyimba wali bava ddi ku lujja bayinza okukuba eccupa omukazi yali anzisa oluyimba ndulina baluyita muva ddi ku lujja si luyimba emubende omukazi yaŋŋamba otugamba okuva ku lujja omanye obufumbo kye bulimu oyimba Katonda abantu bagamba genda mu kyaki gy'oba oyogerera ebyo wano twazze kunywa bbiya obayimbira ebigezo nga bakugamba fe abataasoma ffe tusinga ssente biki byoyimba kakati oyimbe ki bano obayimbire ki bannabyabufuzi babalimba ebintu byonna enkudi ogikoze etambudde ogenda gikolera concert enkudi festival era mbayita baganda bange abamawulire mujje tulye ku ssente nze siringa bayimbi beeyagaliza sigenda kuddukana munyago kuba bakama bange bagabe katukuwe kuki kutulye ku munyago era mujje tugenda kukola festival tutambulire wamu bannange mujje nkwasizza katale abantu bonna bakuŋŋaanye tukole enkudi ennobwenoge ekiro tugabana akaffe nasulawa festival when talk about festival egenda beera etya because waba bakola festival nga nnaku 3 egenda beera etya like elaborate ennaku tugenda kubeera 2 tukyateekateeka tugamba oba tukwate Mityana Road Kabira kubanga luno oluyimba lw'abantu baki bakulu abantu n'omukwano babadde nga bagukolera mu mayumba bagukoowa gwe kati wali okoleddeko omukwano mu kasiko temubimanyi mwe muli baki bugomanyi omukwano gw'omu nsiko gwe abantu bwe bazina ku nkudi bwe bajja eno bwe bawummulamu agamba linnya mpola gireke n'etambula
omanyi gukola omukwano kati abantu babadde nga bakola omukwano bambi bakukuta abaana tebabawulira naye wali wagenda kuba paka kuwulira bubi jangu n'omukyala wo muveeko mu bisenge muveeko mu mayumba g'abalandi road mujje tuzinemu ku mazina g'enkudi mu kibira specifically yabaagala natalina mwagalo babiri ate oba ono naki mu nkudi babiri g'oyinza okujja mu nkudi ng'oli bwomu era n'omukazi gw'oleeta gy'akimanyi tugenze mu nkudi paka kola ki kati tugenda kujja ate tutaddemu ebintu bingi weema gye bayita camping tent abanaava ewala tulina abagenyi abagenda okuva Embalala Erushere abava Eruwero banaasulawa tubakoledde weema camping tent buno obuyumba bwe bazimba ng'obw'abamagye babiri muyingire kapo mwebake kumakya ate walina okubeerawo swimming pool abantu bwe bakoowa nga bagwako mu mazzi nga beerifreshinga nga bakomawo kyova olaba si bye bino ebyekampala ebyokusaagirira disco tusibye mmeka bw'okoowa ogizinira webale nnyo disco 2 ziri ez'emasaka ezibwatuka ng'ejjinja bwe tusimba akagere suuna beni bwakuba ekinyanya eno mbaziira bwaweerera shiru bwaweerera bwe tuzina enkudi ekinaabeera eyo kino tekibangawo ku concert omwaka tugenda gutuuka wakati tubuzayo emyezi nga 6 tugende tukusuubire ku bebe cool list kati bebe cool bw'atanteeka ku bebe cool list abantu agenda bagamba ki gwe kati awadi yonna bw'otateeka ku nkudi abantu ogenda bannyonnyola anti leero ku luno abantu bagenda okumanya nti ebintu bya awadi bulijjo bya kiyaayi ku luno oluyimba challenge kuba bebe cool alina okumpa awadi nga 4 best song of the year dancehall song of the year artist of the year. The what? Artist of the year. Inspirational song of the year. Oluzungu lwange lero lwe Masaka mutegedde. Award nyina nya. Simanyi nze bye naye munsasire nange obutasoma kitono manyi kwekubira bidongo. Award zonna zange. Ate era ntwala okulabula. Abayimbi temuta nyimba zammwe zigenda kufa. Nze ndwawo kuyimba. Bw'ota oluyimba lwo enkudi egenda kulutta. Kwe mufunze omwaka bagukulekere. Kati oyinza okukwatako. Mbulira byogenda okuyimba bijjewo enkudi. Banine mwaka gujja. Toyingire mu nsawo ya Gravity because yateekawo okwepicha n'akola chicks. Munange bo bafuna buli lunaku nze Allah yambalizizaamu. Ati munange bulijjo yabaza ate sitegekagayo na concert banaye nze nalwala ne banongosa n'okunongosa mujje muyambe banange neme kuswala otegedde award yozitegereze ngenda okufuna dancehall song of the year, inspirational song of the year, artist of the year, male artist of the year, best folk pop of the year, best band song, best kadongo kamusongo. Tochipise nnyo ate kakati kiki ekitaliimu best love song. Uncle Bebe watakuteekako. N'amanya bw'anaakola akola ebyekijega by'abantu bajja muvuma. Ayo manyi yagumira ebivumo. Nengo limba lutegeeza ki? Enkudi mazina bagayita nkudi. Yazinye enkudi paka kuwulira bubi. Agamba linnya mpola gireke nekola ki? Owaye obadde kiyana nkola obula. Ebyo bigambo byammwe abakyala mubimanyite mu njogeza ebyama. Abadde bakuyita one hit wonder enza bagamba ki because wakoma Makindi bali Makindi emmotoka zambuka bwe zikkirira kaalukubye tukasudde tutya baba emmotoka zambuka bwe zikkirira meeting naye mbalabula ku luno ekikondo nalese kyamaanyi wagenzi kutemuko nnyo kukwatira mu ddala bano betukola nabo balogo basibu olina okugenda okufuna omusigi omuti bw'ondeetera ekiro nga nkwambala ondeetera bunyonyi nga nange nkuweereza obuyenje busula bukudigida kyebagamba Masaka muli balogo kyekyo ate waliwo ataloga gwe naawe oyinza okulogera omusajja mu bukyala bo naawoomerwa eryo ddogo nga takuta buli muntu aloga. Ate ogende ku nnyimba zo 2 z'oyinawo mu emyaka gy'omaze mu ndongo tumanyi 2 naye nabawonye omanyi mubadde nga mumanyira yakuba lumu oluyimba lwaku kale mubiddemu mubyogere kati mukyampita ebyo ebintu byammwe mu besi twagala kunyigira abantu nga tebazze mu kivulu nga otandise ogamba badde bakuki bayinza obutajja omusajja tomulabye ng'agamba tujja
ngenda kugula kati ogenda kulaba ebyafaayo wali mu town bakama banga abali wali olaba bansodera sente nga ndi mulwadde ngenda kutunda tikiti duka ku duka nkukakasa tikiti zigenda kuggwawo nga n'ekivulu tekinnatuuka lunda be nga nzikiridde wali baba no bonna abagagga bafujita oyo ngambye nguze tebo mukaaga tebo mukaaga kakati ate ne ba tikitoka we bali enkudi tugenda kutandika ssaawa emu emikolo nga gitandise video efulumadde abantu bangambye tokola kati yena afaanana etyeyo mbale njagala ebere mba pasita bamaseeka jajja mwami ampe drop muzeyi Museveni agambe bazukulu bange muzine enkudi paka kuwulira bubi Bobi Wine yajazine mu suuti naye kati bajja kulabika bajja kwekoza ate zisina gye nabajja bafuuka b'amaanyi kati bana bankoledde drop bankolere ngera kubanoonyako simanyi jajja mwami ewuwo nzijjo mpe drop sinja kumuyiriba ngendagera ku State House mbaga enzeru nabe tebajja kunkuba nze yakubye enkudi temumanyi nga tumaliriza wasema olimba wa Dr. Jose Chameleone yakuwadde olukusa kojja wange Chameleone omwogerako ate nze nzekka gwe yawa okuddamu ennyimba zanaaluddamu ejja kuba pabulikidde ojja kuwulira embooko abantu bagambye waluzembo bye boogera bibozibozi byakunafuya oluyimba naluyimba nnyini waalwo waali bwandagirira kojja wange nagula embuzi yangamba leeta embuzi mutabagundi muto wange oluyimba yali wamuwa embuzi n'akuwamu kojja wange muwanga eri mandwa yaffe musambwa bw'ogusemberera ku makyokeera na mikisa Chameleone yasooka okunninyisa ennyonyi ne boogera oyimbye naye ogudde kakati tebyabakalidde ku matama mbwayimba ne Chameleone tadda kati bye boogera bigambo by'abantu kujeregerera na kunafuiriza oluyimba nalukola kojja wange waali era nga ndirectinga nangamba kino ze bulungi efuga byolizeemu buki genda ote video ejja mbeebaza kwe kusima kwe sitagenda kukomya beebale nnyo beebalire ddala bakama bange okumpagira naye temunkoowa kuba mbabuuzizza wali ku stage mwali mwankyayira ki nimbabuuza mwali mwankoyera ki kakati mbagambye tebaddamu kunkyawa so bakama bange mwebale kwagala nkudi nze lunabe wammwe ataggwako bibanyumira mbaagala nnyo nange neyanzi